nange eno video ngikoze kulabula bakadaama mwenna eno video yakulabula ndegayiridde mulekeraawo okukwata ennamba z'abakama bammwe ne muziwaayo ku live ne basindika abantu bakubire babboosi bammwe abasimu babamaleko emirembe. Obulamu bwo buli mu matigga. Waliwo kadaama eyabuze naye nga kino kyakolebwa ne basoma ennamba ya bboosi we ku live ne bamukubira amasimusimu ne bamuteerako message okumumalako emirembe. Jjukira bakadaama bali eyo nga bo balina obusungu ku bawarabu, alina obusungu ku bboosi we naye na buli muwarabu yamutta. Kadaama oyo ajja kukubira bboosi we amuvumeevume. Kadaama oyo ajja kuteerako message bboosi wo amuvumeevume. Tetugaanye oli mu buzibu weetaaga okuyamba. Naye omuntu ajja mu inbox ya mukama wo n'amuvumaavuma, olowooza omuntu oyo aba akuyamba oba abeera ayongera kukusuula mu mitawaana? Ekyo kibuuzo mukiziremu awo. Omuntu agenda mu inbox ya boosi wo n'amuvumaavuma n'amuyisaamu eggaali, aba akuyamba oba abeera ayongera kukuleetera buzibu? Olowooza ki? Walaba vidiyo. Kadaama ono mu kuteekawo pressure nga boosi agula bulungi nnyo eya ticket. Galageko wano naye amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo. Nga boosi agula bulungi nnyo eya ticket ng'agibawa nga ne kadaama agimuwa amugamba ogenda waka. Ng'amugamba ogenda waka eno ticket gy'olaba. Yali wakulinya ennaku z'omwezi nga 11 guno omwezi gwennyini nga tiketi bw'esoma. Kaakati bano bwe baafuna tiketi ne balowooza kiwedde, ne batamanya nti tiketi esobola okansolingibwa anytime, ne batamanya nti osobola obuukinga air tiketi ne bagikuweereza mu PDF n'ogyokesaamu bulungi nnyo naye nga tonnagisasula. Okola booking ne bagikuwa naye nga tonnagisasula. Ne bakuwa hours nti hours bwe ziggwako nga tonnasasula bajja gikansolinga. Kati gwe olufuna tiketi ng'ogamba kiwedde n'ozina. Abamu tebamanyi nakebeera zi air tiketi. Famire ng'erinda omwana teyalabikako. Nga 11 basigalayo ew'omuntu gye baagenda. Nga batuuka bibalemera nga batuuka bakola okunoonyereza bagamba omwana ayinza okuba yafa era without any evidence mugenda kukutula bakadde bammwe emitira. Oli avayo n'agamba bugambye omwana ayinza okuba yafa. Maama ye nga bamugamba omwana bagambe basanze yafa. Maama nga bapakuka bakazi batte oba bataata. Ekituufu omwana yabula. Tamnamanyikwako mayitire boosi abulookinga buli kiramu. Kati ennaku z'omwezi nga 17 bano lwe batuuka ewange nga bamaze okwonoona buli kimu. Jjukira ng'ate n'ennamba yange bagirina bannanga alina people samuvi munfolowinga benkolako videos ndaba munfolowinga nga 17 lwe bantuukako okuntegeeza ensonga zino nga buli kimu baakyonoona to the extent n'omwana yabuziddwawo. Olwaleero kati bintu bya kunoonya mwana ali ludda wa? Kubanga nze bagenza okumpa air ticket ne ngiteeka mu system ne ngikebera nga baŋŋamba nti air ticket tebalina information yonna egikwatako yandibanga yakansolingibwa oba nga yaddibwamu. Jjukira nti tiketi omuntu waba yatambula bw'ogenda ku website n'okebera era bakulaga nti omuntu ono yatambula ne bakulaga n'olunaku lwe yatuuka ku check-in n'essaawa zekoyako check-in era ne bakulaga wali nti wano yalinnya. Kye nakola kwolwo omukyala yali ani nonna kibalaga bano bennyini era conversation ziriwo endala wano wetegerezaawo bokiraba. Kati wano muka green wansi
wano mukagwini wansi wano bakulagira yatuuka ddi ku airport kuba ne bakulagira wasooka abeerawo booking enti ya booking kati wano waddako waba atuuka ku airport n'akola check-in wano baba bakulaga bajja kuteerawo yakola check-in then kaakati wano flight waddako baba bakulaga nti yalinnya naye byonna tebiriko maana teyalinnya ticket bakulaga eyinza okuba yakansolingibwa oba nga yaggibwamu mu system kyembagamba nti abawalabu be mukolera bagezi kati weetaaga omuntu omugezi ng'amanye amateeka amanye engeri gye bakwatamu omuwalabu okwogera ne boosi we naye bwe tubagamba yukamwazi register with parent to Uganda bannange temukkiriza jangu oligestali ng'obeera emmemba ne w'obanga oyinza okugesalinga n'otafuna buzibu naye tukuwa guidance and counseling n'otakola nsobi kubanga ekikuleetera okukola ensobi gwe kwe kulowooza ebikuli mu mutwe kati kankole kino n'omala gakikola naye bwe tukugayidingako tosobola kukola nsobi eyinza kuleetera buzibu oba oluusi kale ekizibu kiguddewo bijja tebiraze omuwalabu anti yeteekeye bakutogera bata akyukanga budde kiyinza oggwawo gwe kasitootekako akameseji madamu magi unyama efunye obuzibu bwe butinye bwe buti newe bakuggyako essimu ng'omaze kutegeeza olwedde obeera registered tuyina information yonna ekukwatako enamba z'ababoosi location enamba za companies ezakutambuza ne zewatuukira ekyalo kye bye bakuzaala famire yonna tuba tubirina nti immediately tusitukirawo ne tukuyamba soke tukondakitinge company sobamu mukondakitinge boosi kakati mukubireeko ne ku famire yetegereza ekigenda maaso tukwatagana yewamu yekyo ekirungi ky'okubeera registered tuba tulina ebikufaako naye bw'onojja mukadde ako ng'ofunye obuzibu nja kusooka nkugamba ate kati nzaade ebikwatako kati ate kino ate kiri wagenda ddi ate era bw'oba toli registered nina wengenda okukoma okuyamba waliwo ekeesi ejja nga mugenda gituwala mu mateeka nga singa sirina fayiro yo eraga nti oli registered watuwa olukusa okuba nti ffe tukola ku nsonga zo famire yo yatuwa olukusa okuba nti ffe tukola ku nsonga zo sirina kyengenda kutwala mu ministry mulimu keesi ejja ng'omuwalabu akalubye nga tulina kgenda mu mateeka eno fayiro yo gye tuyina mu ofiisi yaffe gye tusitula ne tugenda naye ku ministry nga bazadde bo bansayiningako oli mmemba watubuulira buli kimu tukirina nti abadde ayita mu buzibu bwe buti we yagira okugesani nga yalina embeera bwetinobweti oba nedda abadde mmemba waffe nga tewali buzibu naye yatandika okomplainingako mu nnaku bwetinobweziti nga tuweereddwa olukusa olukukolako okuyita mu foomu gye tuyina naye bwe tubagamba yo kamani regesta mumala funa buzibu tetugaanya abantu bali ku intaneti bangi nyo abayamba naye toyinza kungamba omuntu asoma ennamba ya boosi wo public nti omuntu oyo mazima aba agenda kukuyamba mulimu baboosi abalina obutima obulinga obw'enkoko nga wanaafunayo kolo 2-3-4-5 ajja kwetamu akugulira ekitike kyakutekodde ewamu mulimu abakalubo naffe wano tulinamu ab'omutima ogukyakya tulinamu ab'omutima omukalubo ng'omala munyiga nnyo okumugya mu kyeweetaaga tulinamu abalina emitima emirungi tulinamu abalina emitima emibi nga gamba waakiri okukoleka okuddamu ng'oli mulamu waakiri akusalako obulamu kati argument ali mu kunoonyezebwa olwaleero boosi yeekyawakyawa dda ennamba z'amasimu ezimukubirwa kuba ennamba ye yasomebwa ku live ennamba z'amasimu ezimukubirwa oba ezamukubirwa yeekyawa kati ablookinga buli kiramu ngezaako ogenda mu kabokisi keeyogerekoko naye mu ngeri ey'obuntu nga bwe twogera nga twogera ne bakama bamu wallayi nga takyayagala kumanya yambulookinga bubulookinga kati eno keesi omwana ayinza okuba tetumanyi gy'ali mulamu
omuwala bwe yamuzaayo n'amusibira mu kiyumba kye oba tomanyi. Mbakubiriza bw'obanga olina omuntu ng'ali ku kyeyo nga alina embeera gy'ayitamu oba naddala omuntu gwe bawa ku ssimu nga mu mwezi bamuwaamu essimu omulundi gumu lwasindika ssente, dduka mu nnamba ey'oludde salimu omuntu oyo abeera emmemba waffe. Tomanyi buzibu bw'alimu. Bajja muwandira mu nnyumba koza oli omwana Agnes yesi myaka ena nabaze myaka ena yatambula 2022 bangamba yatambula 2022 mwezi gwakumeka gwali gwa 7 ndooza gwa 7 kuva 2022 olwaleero okusiga emyaka ng'ena naye nga abadde akolera mu mbeera nga essimu bagimuwaako kaalumu naye na famire emuddeyo ne mutuula. Famire olumu mwe mugenda okuyimirirawo ku lw'abantu bammwe. Omwana gwe batakkiriza ssimu waka nga bagimuwaako kaalumu oyo omwana tali seefu. Mumulijasitalinge tubeere nga atleast tetugenda mufolowinga nti ne lwaba tebamuwadde essimu ffe tujja kubuuza boosi we omukozi ali atya nga tetumuwuliza tubadde twagala muwulizaako. Bano abafamire abamuyinina oba ababoosi be ne bamanya nti omwana aliko fola. So bw'oba olina omuntu ng'ali mu mbeera bw'eti mwali badde mudduka ne mujja ne mumulijestali ng'ali ne memba waffe ffe tubeere nga tucommunicatinga ne boosi we. Kubanga waliwo ekituuka nga boosi ye eyo ennyumba buli mukozi ajja mutakkirizibwa kuba na ssimu nga bagimuwaamu kaalumu ne mukikkiriza. Nali nkozeeko ku eyo keesi omwana yali liddawo. Teyali mu Saudi oba yali mu nsi ki nga tebamuwa ssimu. Bagimuwangako mu wiiki lwa Sande lwokka. Lwa Sande. Naye olw'okuba bajja ne bamulijestalinga n'embeerangawo era nga meekurasiwa buli lwa Sande enjogera naye buli lwa Sande enjogera naye. Nga ne mu nnaku enjereero enjira n'enjogerako ne bakamaabi. Naye yamala n'akomawo ewaka. Yakomawo ewaka ate nga mulamu. Weewaawo embeera gye lyayitamu teyali nnyangu. Kuba eba yali abanja ne ssente mmeka awo emyezi gyali bayire ne 7 bantuukirako ng'ajjira okulijestalinga. Nensooka n'enjogera ne boosi awo n'afuka n'akunyigayoko emyezi 5. Ekisa ekikkowe. Naye nga we yajjira yali abanja emyezi 7 ne wasigalayo okubeera ne bajjirawo ne beeyongerayo. So bantu bomuleke kuddeeyo kutuula. Bantu mwe bakadama muleme okukola ensobi okumala gajjaabula ennamba ya boosi wo. Nze mbagamba nti omu ku basinga obbagamba nti funayo mukwano gwo gw'osheringirako ennamba ya boosi wo. Mba sikugambye nti mukwano gwo oyo gw'owadde ennamba ya boosi wo naye agigabule oba obuze ku mpewo. Mukwano gwo aba tasobola kwogerako ne boosi wo ng'alaba takyakulaba atunoonyeeko. Nti mukwano gwange maze ennaku 2-3 simuwuliza naye ennamba ya boosi we yagiye. Ekibaŋŋambisa okusheyalinga ennamba z'abakamama mmwe muziweeko eiza abafamire babeereko nazo oba mikwano gyo. Naye mukwano gw'omu oba babiri musheyalinga ennamba akuwe ya boosi we naawe omuwe ya boosi we. Omugambe just in case singa mba mbuze oba singa nfuna obuzibu immediate ne nkutegeezako ne banziggyako essimu oba osobola okunnoonyeza ku buyambi. Naye temusomanga ennamba z'abakama bammwe ku live buli muntu yenna mbu akubeko. Omuwala bw'abba ajja mukubira amasimu gamusuukeko akukwata akutuge. Akukwata akutuge. So bwe tugenda mu inbox ya mukama wo tugenda nga tweyanjula nti nze gundi nkola nga supervising officer mu kitongole kino nkola n'ekyeyikyekiti Uganda ne mwanjulira weeyanjula nti ne waaba agenza okunoonyereza bw'ogenda ku Google n'oteekamu kyeyikyekiti Uganda bajja kuleetera buli kimu ekikwata ku organization yaffe ne location. Nti ajja kakasa nti abazze okwogera nange baamaki baamateeka. Gani bwe nnaagenda mu inbox ya boosi wo ne neerimbika ne ŋŋamba kaakati nze nkola ku embassy n'amanya n'enjogera ya agatali gange ze kwegamba
bw'ogenda ne weeyanjula butereevu nnyo eri omuntu oyo nkola n'ekitongole bwe kiyinza gundi so omuntu ategeera nti abantu abaze okwogera nange b'amateeka n'olyoka oyanjayo ensonga nze nange neeyanjula ewa boosi wo amannya gange ekitongole kyenkola nakyo kiri etukola ende munnyonnyola nkola ngaani mu kitongole ekyo nendyoka nteekayo ensonga yange ate nga nsosena kumwebazaako newaba jjo yakuyisizaamu enti sooka kumwebazaako munange weebala ebbanga ly'obadde n'omukozi obwati ne bwati era ndi wano on behalf of your employee name nteekawo n'erinnya lyo nemwebaza weebala nange okumulabira weebala okumwagala nensuutasuutaawo nga sinayogera nansonga empise era mu ngeri ennungi oba okifuna naye omuntu aguluba n'agenda mu kabokisi ka boosi wotamubuuziza nako n'alyoka amuvuma omwana muteyadde waka mwagala kumutta imagini omuntu asogera mu kabokisi ka boosi wo kubanga wamugambye baboosi bano bayaka baagala kunzita n'amugamba butereevu waliwo kadama ge bali bagenda kutwala mu kkomera munsonyiwe vidiyo zino nzikola kubasomesa mubeeko kye muyiga ayina amagezi yigamu era ayagaliza omulala gisheyalingi ngenda okutuukako ew'omuwarabu omu okwogera naye nga ŋŋamba kadama ngenda mutwala mu kkomera kubanga ali mu kunsizako amatu g'embuzi nti nze ngenda kumutta njagala ndaga obukakafu obulaga nti ngenda kumutta kituufu omwana ayinza okuba nga alina byalabye n'atereeza nti bagenda kumutta najja n'akugamba nti bagenda kunzita naye bw'ogenda mu kabokisi ka boosi gwamuyamba tewali nsonga lwaki omugamba mwagala kutta mwana kaddaama basobola omukwata ne bamutuwala mu kkomera ne bamusiba lwakuwaayiriza muntu nti ayagala kumutta abamu bamalina okugamba yatugambye oyagala kumutta so abantu tebali profession mu nsonga ezimu ez'okuyamba bakaddaama nga bw'okimugambye bw'agenda ogenda akigamba omuwarabu naye nze mmanyi bye nnina okugamba omuwarabu ne bye sirina mmugamba senga abaati ebimuteteeza Uganda mugendereze abasoma ennamba z'ababoosi bammwe ennamba giwe mukwano gwo mugambe emisese maafuna obuzibu ng'onoonyeza ku buyambi era n'ogwolaba abeera ku layivu mugambe nti ennamba nge nzikuwadde naye saagala ogisome ku layivu bw'oba waakunnyamba yogerako bwogezi ne boosi wange naye ennamba tuzisoma ku layivu beera nga gwe waakiri otegeera okusinga oli omuntu akula layivu n'asoma ennamba ya boosi wo mu lujjudde agenda okujja okusoma ennamba ya boosi wo mu lujjudde oluusi aba alemereddwa eno wansi nga naye amaze okwonoona agezezzaako ne bigaana nga option eriwo yakumalako muwarabu mirembe naye ng'atayita mu bantu abalala bakubire boosi amasimu ekyo kiteeke mu bwongo muzuukuke y'ensonga nti ffe Initiative Uganda tulina abakozi abasukka mu 20 plus nti nze bwe nayogera n'omuwarabu ne sinofunamu kye neetaaga bwe kifo ky'okwonoona tandike muvuma kumulangira kesi njagye forwardinga ngambe minisita oba madamu gundi kwatako wano abantu oba 5 ffenna tulina enjogera ya njawulo ate buli omu aliko omukisa ogugwo oba kyansi eyiye nze nyinza okulemererwa madamu gundi n'akiwangula bwettu butukola teamwork nti ne madamu gundi waba alemereddwa minisita gundi naye agezeeko ng'ate mumugamba nze nayogedde naye bweti ne bwenti kati n'oli nayogedde naye bwati ne bwati kati gwe owookusatu ofiisa emitaaji owookusatu oba wano ffe tukuwa kiki ky'okola ky'ogenda okukola nze bwe mba nayogedde bwenti ng'ogenda kukyusaamukko ogendere mu sitayiro ndala ogenda okkakkana ng'omuwala mumufunziza nga temumuvumye ng'abake abakolege temwetaaga mujje mulejestalinge abalungi mulejestalinge oba olina obuzibu oba tolina buzibu jangu olujestalinge obeere mmemba ofiisi yaffe tusangibwa Nsambya ku Craft Center tuli ku level 2 enamba zaffe ez'amasimu bw'oba nga otunudde ku kaposita ko kenkoteredde waawe ezo ennamba zaffe ez'amasimu kuliko eya director kuliko ez'abakozi ab'enjawulo era nga abakozi bangi nnyo nnyo ennamba zaabwe teziri kuno naye bw'omala okurijestalinga
bakuwa ennamba z'abakozi ab'enjawulo abagenda okwasaganya keesiyo oba okuba nga boogerezeganya naawe mpaka bw'okomawo e Uganda. Naye bw'oba ng'oze n'olugestalinga oyinza okufuna omukisa ku officers in charge n'embeerako n'embeerako oluusi nesibeerako ng'ate bakuwadde officers in charge abalala abagenda okuba nga bakukwasaganya. Alright, abalungi, nsuubira nti olina ky'oyizeemu, olina ky'otegedde. Bagamba nti ekigambo kimu kimala omugezigezi okutegeera. Muzibuke obwongo mubeeko kimutegeera. Alright, Mukama abanjagalire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusisinkana mu videos eziddako. Mweraba.